He is charging. Ladies and gentlemen, we are going to have remarks from Moses Golola and say that we are to fight you. Yakazina lukalwa akekano. Ladies and gentlemen, twebaza Mukama Katonda w'obuyinza mu kantu atukumye n'atutuusa okulaba ebibala eby'omuntu oyo z'abazirwanako. Era amasina bakwogera bigambo bingi mbadde nsaba nsooka empeeyo Haji Hamz Kyegulu kushakuga 11. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ladies and gentlemen, kuhama wali wonna abazirwanako ekisaawe kino kyemulaba kyabijukizo nnyo kyokola bakiramba kiyita ekisaawe eky'abasajja abalwanyi b'entalo. War Memorial Studio Stadium, buli kimu kyokubanga studio stadium buli kimu kyonna kiri wano. Twebaza Haji Hamz Kyegulu olw'omutima omulungi olw'okwagaliza kino Haji Hamz Kyegulu kyakoze kye bayita legacy. Haji Hamz Kyegulu alivaawo mu nsi eno naye ekisaawe kino kirisigalawo. Tumwebaza nti ye bwe yasobola okunoonya ssente abala ssente bazirya newankubadde baatugamba nga ssente bazimuwa buwi ne wano we baziwa essente ne bazirya. Twebaza Katonda nga ti mu Kampala tulina ekisaawe era tutwebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okwongera okubeera nti ekisaawe kino yakikkiriza kibeere kimu ku bisaawe eby'omu ggwanga. Ekisaawe kirungi nnyo ate ng'era bwe kibikiddwa nti kyabasajja abazirwanako ffe tugenda okugulawo engoomi era tetwetaaga kuba amasasi gonna. Amasasi gagenda kuba nga gaŋoomi era mumalusemata esiyoni manyaddera okumba wano mumalusemata abamwabye esibanja gyanga mukwatiddewa naye ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda kubeera nga tuli wamu semata kati muli atuuse kire njagala abawulire twebaza Haji Hamz Kyegulu era kulw'emizannyo gyonna bagwanyi bonna ab'omu Uganda abali ebweru. Kino ekisaawe bakikoledde bavubuka, kino ekisaawe bakikoledde new generation. Era tusaba Minister of Sports ekwatire wamu ne Parliament wamu ne His Excellency okulaba nga bawongera okututumula emizannyo gy'abavubuka egiri mu ggwanga. Mu Uganda wano we wokka bwe tutandaba kufuula muzannyo professional era abavubuka bannaffe abasinga bagenze professional naye tebafunye ku ssente nga bwe zirina okubeera. Tusaba ne Ministry ne National Council of Sports emanye nti abavubuka professional bwe mulimu okuleeta essente. Fenga naffe bwe twatandikiramu amakya kati essaawa eno tuli mu professional era professional yegenda okubeera ng'eragibwa ng'ennaku z'omwezi lumu. Fight zonna zigenda kubeera baziyite test match baziyisaani test match bazikyekyani. Kaakati tugenda kugezesa kisaawe semata ngenda kumugezesa waggulu ne wansi ndyoke mulage nti semata yenze muzukulu wa Walusimbi yenze muzukulu wa Makonde Lwanga asuka mutwa gwa Kigumbe wuwe omusajja yeddira effume semata yeddira ki omwana we bangamba yeddira nkebugana ye njagala jjajjabo obw'enkebuga amuleete ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi lumu. Twebaza Mr. Yasin okubeera nga ayambye nnyo abavubuka. Mr. Ham ne Yasin bayambye nnyo bannabyabitone okuviira ddala ku kuyimba ku by'emizannyo. Buli muyimbi abeera ne show. Nze Mr. Yasin namugamba nti yafuuka bulaza wange kubanga ku akademe abadde nga anfaayo. Kati ate era bakoze ekisaawe okulaba nga twongera okubeera omuzannyo tukutwala ku next level. Twagala okulaba nga tulaga ku pepper view abasajja ab'ebweru ensi yonna etandika okulaba kiki ekikolebwa wano. Ladies and gentlemen, twongera okwebaza ttiimu ya Hamz gyakoze nayo okubeera nga temusuliridde abantu
abamu b'okola nabo bakuza mabega, abakamu b'okola nabo ne ssente bazirya. Naye bannange madamu mwebale nnyo okulaba nga mukoleredde wamu ne Hamz Enterprises bakooki bonna okulaba nga ekintu kino kibeerawo. Era tusaba ne bapolitician wamu ne paliamenti yonna ebeeyo okulaba nga eyongera ebisaawe ebiti mu ggwanga. Mu by'emizannyo Uganda tukyali mabega nnyo, era kyokulaba nti abavubuka baffe bakyali mu bwavu. Kyokulaba nga weesanga nti omuvubuka bw'agenda ebweru asuula ku kimu tayagala kudda, lwa nsonga nti ebyemizannyo ewaka ebyemizannyo tebiteredde, biganye okuvaamu ssente, tebiwagiddwa. So tukubira paliamenti omulanga nga bweyina ba member of parliament abavubuka, ba member of parliament nga bakuteesa ku nsonga endala eziruma eggwanga, mutunule ne ku nsonga za sports, kubanga omuvubuka omuto, omuvubuka mwatandikira okumanya talenti ye. Uganda ayina emizannyo 52 egigenda mu Olympics, naye gyonna ogisanga nga tegikiika. So ffe twebaza Hamz okubeera nga ataddewo ekisaawe kino. Mu bintu byonna ekisaawe kino nze nasooka okujja mu kibuga nasanga bakubyewo ekibaati nenga Bakampala bagiwandi ne bagamba omugagga Hamz yagenda okuzimbawo ne bagamba ekisaawe kibaddewo ebbanga n'ebbanga. Bannange kino ekisaawe kyemulaba kyatandikibwawo bajjajjaffe, era omu bakitandikawo jjajjange Aloni Boyira yali ava Singo. Ekisaawe kino ebyafaayo bigamba nti waliwo omuyini yali ayinawo ebikajjo, naye waliwo ebikajjo ne bawaawo ekisaawe ne bawawo eka 2 ez'okubeera nga bateeka ekisaawe kino. Era bajjajjange y'omu ku basajja abaatandika okusaawa wano. Ekisaawe kino kijja kibeeramu abazira bonna abaazirwanako mu mulembe gw'Obote, ogwa Mbindi, ogwa Museveni, bonna bakuŋŋaaniranga wano. So kyova olaba nga ekisaawe kiyitibwa ekisaawe ekyabazira. Kati ate kyamaanyi nnyo nti ffe abazira b'ensamagere ffe tugenda okulaba nga tukiggala nga tukuba eŋŋombe. Mpita bannayuganda bonna bafaane baffe nti nze Golola kati okulwana kusimbudde, ngenda kulwana from the stigma up to the answer. Ennaku z'omwezi lumu bwe zitandika sigenda kulekerawo okulwana, kuba kati ninabula okukomawo waneeno nga ndeetse olulwano olw'amaanyi ng'abalwanyi bonna mbaleese. Mukama Katonda w'amaanyi nsaba ayongera okubankuumira abawe ekisa ng'ennaku z'omwezi lumu gumaluse batasimulaba ndowooza ali mu jjaamu, naye mujja kumugamba nti Golola Moses of Uganda ye waali before the west goes to the west. Webakitondako mu Luzungu. Before the west goes to the west. Before the west goes to the west. Give that to us in English. Yeah. Ladies and your gentlemen, this is Golola Moses of Uganda. I want to appreciate the media for the long time you have been with us. You have been supporting Golola Moses. Long time when I started this sport, it was a lot of challenge. I didn't know that maybe I would be at this moment like you when I am a world champion. I started this game, many mocked me that I can't handle the kickboxing, I won't make it. But I want to glorify God who has made me to be who I am today. I want to thank Kuman Semata, he's a legend. He has been fighting all over the world, you know, and he has been representing Uganda. So, what's going to happen on 1st of June? We are going to rumble. The last fight, he claimed that there was a zigzagger. This time, we were decided to bring neutral referee. These referees are going to come from Kenya. The reason why we are bringing the referees from Kenya, so that we can all have a neutral ground. When it's going to, the ring, bang, bang here, this one is going to know that I am still the champion. I want to thank Mr. Amis Chibundu for working hard, for having a strong spirit, because many didn't expect that this stadium will be like this. Many talked, of course, we had them on the media, we had them on the radio, but you know, we didn't have nothing to do. So we thank him for working hard. He has really shown his promise, because this arena, it was started by the warriors, those men who fought the wars, and one of the men who fought, it was my grandfather. My father did a lot to respect them.
job in involved in this place. So I'm very happy about this. So I'm going to keep fighting for the national title, for the national championships, and super world boxing. And then it's my friend, I'm from SAHA, and that's the thing. So I'm going to put up a very brilliant performance, and you guys should be ready for this because it's going to be super fire. It's going to be hot. He just mentioned that the stadium looks like Wembley, and those out there come and see the Wembley in Uganda. Abbas said we are on the mic, and what should the fans coming expect from you? Zebra, agambe agenda kumaliriza kati twagala tuwulire ekiva ew'omu Nabuddu from Masaka.